byakyusemu terukyalina biseera biyomala balabe baffe tomusoza mulekere Pepsi amusoze kola bukozi oti omale amusoze n'amalusu agamukube byakyusemu eno Uganda mpya. Okuviira ddala olunaku olw'eggulu lwe naguddewo TikTok yange ndaba abantu banywa Pepsi buli omu akuta akacupa ka Pepsi ne neebuuza ate ki ekituuse ku kampani ya Pepsi. Ngenza okukola follow up nange Alien Skin da kituufu alina amaanyi. Omanyi omuntu buli omu abeera kabaka mu kingdom ye oba mu territory ye. Nene Alien Skin w'amaanyi mu territory ye. Yes, goyinza obutamu accepting ng'omuno ogamba wa tewali byayimba tewaliwo kyali tewali just tewali gwe n'odisinga. Naye amazima gali nti buli omu kabaka mu territory ye. Pepsi bagiziza ku map. Amazima ga Katonda Pepsi efunyeemu nnyo compared ku ekyo kyetaddemu. Kyova olaba egambye waliwo package gyagenda okubeera nga eyongeramu mu show ya Alien Skin olunaku olwaleero. Naye obulanga obuli ku TikTok bonna ate mumanyi bunnyo TikTok engeri gyetambuzaamu zi video n'engeri abantu gye balabamu TikTok video. So bw'okomparinga sofa abantu abakakola challenge nga bawana Pepsi ne sound eri mu kubeera nga etrendinga eya Pepsi nga bali mu kubeera nga bagiwaana lwakubeera nti yatadde ssente mu kivulu kya Alien Skin, amazima gali nti views zibeera nnyingi nnyo. Challenge eziri mu kubeera nga zeeyongera n'okugula abantu kwe bali mu kubeera nga bagula Pepsi kuli mu kubeera nga kweyongera. Kyensinza okwagalako kiri nti sofa ku challenges ze naakalaba ntono ezidisinga product endala neziwaana Pepsi. Bo bali ku kimu bali mu kuwaana Pepsi. Okitegeera omanyi bintu bibiri bya njawulo. Kampani eyinza okujja ne bateekamu ssente ne mugiwaana ng'ate we muvumirire endala ate zineeno tezibooma bineeno simanya bikaawa bineeno bikola biki. Nedda si kye bali mu kukola. Bonna bali mu kubeera nga bakola challenge bali ku kimu bawaana Pepsi waabwe. Abasigadde babalese emirembe. Just ndabyeyo ka video nga kamu bubiri nga bali mu kubeera nga yawaanye Pepsi n'adisinga Coke ekitali kirungi nnyo. Naye abasigadde baconcentratinze ku kintu kimu weebale nnyo Pepsi okubeera nga batadde mu Alien Skin sente. Pepsi egenda kujjayo sente nnyo compared ku ezo zeetadde mu Alien Skin olw'obulango n'abaana engeri gye batambuzaamu products za Pepsi n'engeri gye baziwaanamu. Kankulageko okuzimu ku zi challenges abaana sofa ze baakamala okubeera nga bakola nga bawaana Pepsi. On katasovu okubeera nga batadde ssente mu Alien Skin. Pepsi efunyeemu ne Alien Skin eyongedde okubeera nga afunamu concert ye ya Friday ya week eno. So tusabire Alien Skin ebintu bigende bulungi. However much ne Nobert video zaakola bw'obanjijjeyo concert oba sigijjayo banjijjeyo olemwa. Naye katusabe busabi concert esobole okubeera nga ebeerayo olwokutaano lw'eno week. Sofa ze zino challenges nga kanzikutereko osobola okubeera nga ozirabirako naye nga sinabera nga nzikuterako kankusaba subscribing wano ku SMX Media tojja kweyanga missing updates naddala nga zino still wano ku SMX Media sobola bulungi okulangira business yo ng'otukubirako obukubizi kw'enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera. Products za Pepsi zokka ze njagala mpuliramu zonna zonna. Za Pepsi zokka ba teka muno teka Pepsi zonna zimale. Una Pepsi nayo okay ziweddeyo zetunywa zokka kati Pepsi endala eriwa babagidde kimenke Pepsi ziweddeyo nono wa Pepsi kakasa nono wa Pepsi okay kali chimara zezo always right. If the boss always not right, rule number 1, prefer rule number 1 that the boss always not right, but the boss always right. Pepsi nemujugire ngabiri murumu guno Ambawo badde sinywanga ku bika bya Pepsi byonna naye oluvannyuma lw'okubanga baatadde ssente mu muyimbi wange Alien Skin n'ensalawo ngende ntestinge ku buli kika wabula birina eddekende mujje tunywe. Dawe. Ffe nga twakulanze gwe tulanga oyinza n'okkaaba bw'otaba mugumu nnyo kuba tulanga Can it happen? n'ebigere ne tubisiita nze nkubuulira.
Niwe kiba kyetaagisa kulinnya ku mpiso naye ng'otegedde kye tugamba. Ambawo mbadde sinywanga ku bika bya Pepsi byonna naye oluvannyuma lw'okubanga baatadde ssente mu muyimbi wange Alien Skin nensalawo ngende ntestinge ku buli kika wabula birina eddekende mujje tunywe. Ffe nga twakulanze gwe tulanga oyinza n'okkaaba bw'otaba mugumu nnyo kuba tulanga n'ebigere ne tubisiita nze nkubuulira. Niwe kiba kyetaagisa kulinnya ku mpiso naye ng'otegedde kye tugamba. Ffe nga twakulanze gwe tulanga oyinza n'okkaaba bw'otaba mugumu nnyo kuba tulanga n'ebigere ne tubisiita nze nkubuulira. Niwe kiba kyetaagisa kulinnya ku mpiso naye ng'otegedde kye tugamba. Bw'oba omanyi nti oli mwana wa Fangoni nga tunagula kacupa kano ka Pepsi genda okafune kadde amanya Pepsi sakadde amanya Pepsi owa boda asuubula nywa Pepsi omusomesa omusawo dokita nywa Pepsi abatambula mwenna munywe ka Pepsi temwagirabye Pepsi temwagirabye kyekoledde kibanda ka Pepsi bannaye kamera yange embi oba enalaba bulungi bannaye muganda wa enkoye stress yala zikuluma naliyolera kubanja nnyo tofunye ekirabo kya Valentine kano kakukakanya wafunye ku Pepsi wawagira kibanda wafunye ku Pepsi nenga abiri mu mufeero teri kulanga kulala nze mbabulira bayo oba tobako wobeera tuno kiwanika oyagala papa yekka je tulabiseemu baboyi neko okasusa obuwomu oba kano papa ko yasinzira n'agamba sikyawomwera nzaawoma takimisiro. Ffe nga twakulanze gwe tulanga oyinza n'okkaaba bw'otaba mugumu nnyo kuba tulanga n'ebigere ne tubisiita nze nkubuulira. Niwe kiba kyetaagisa kulinnya ku mpiso naye ng'otegedde kye tugamba. Toka kwa barabara Pepsi ameingia, toa kwa koko yako, tunataka Pepsi. Alien Skin ndiango tuyambe fe twagala kunywa Pepsi. Gwegenda Coca-Cola guys temwerabiranga abiri mulomo Frebra. Ffe nga twakulanze gwe tulanga oyinza n'okkaaba bw'otaba mugumu nnyo kuba tulanga n'ebigere ne tubisiita nze nkubuulira. Niwe kiba kyetaagisa kulinnya ku mpiso naye ng'otegedde. Ffe nga twakulanze gwe tulanga oyinza n'okkaaba bw'otaba mugumu nnyo kuba tulanga n'ebigere ne tubisiita nze nkubuulira. Niwe kiba kyetaagisa kulinnya ku mpiso naye ng'otegedde. Ffe nga twakulanze gwe tulanga oyinza n'okkaaba bw'otaba mugumu nnyo kuba tulanga n'ebigere ne tubisiita nze nkubuulira. Niwe kiba kyetaagisa kulinnya ku mpiso. Nakati ekirala aba Pepsi amawulire amalungi sebo bankubidde ne banneebaza era basanyufu nnyo era ku Mande bampise nkyaleko ku kitebe kya Pepsi okwongera okunyongera package endala ate. Are you sure? Basanyufu Kamala. Ku Mande sawa mmeka tugende ffenna? Nja kutegeezaako ku makya. Awo wenja okubira live yange ssebo. Obeere live. Ate ssebo eri ku Kivulu tetugenda kubeera live. Kaawo katukube live. Tewali tabu. Osanga nange aba Pepsi banagamba bambero naye tukuwaddeyo omulimu gwogwo tulangire. Nabyeko wano musajja wange Braniki Benz. Braniki Benz nagamba nga tuli eggulu twebase negamba ebintu bino byenkola mbisobola. Sobola okusobola mwebiri naye muganda wange wengugumukayo. Abali okumpi mwenna mba nina obbagugumulamu kati. Aha. We are not going to Pepsi Sisa, we are going to Pepsi Nakawa. Abana balanze Pepsi. Yeah man. Abana balangidde ddala Pepsi. Mbere enjawulo yamu eyo meeting ndi mukwongera ku lobbyingayo njagala at least Kibanda bamuwe obwambassador
oba okulanga brand ki soda waabwe kikaaki ebyo byonna bina generation promoter mbisobola anti nze ndi promoter with value addition obadde okamanyako bulijjo mmanyi kali aka generational promoter anti generational promoter with value addition nina kyengatta ku muyimbi tomuleka bulesi ku kya music yekka asangala mukenenula bukenenuzimu suppose nga yesiriwaza nga ono omulwadde gwe nali nzijanjaba nannumako okutu aliwa yenna tewabimanya anti kati wayinawoko wizo ate oluva mu concert eno njagala kibanda ngenda muyambako okutondawo kye bayita Fangoni Band wangi taata nga mu Fangoni Forest mulimu Fangoni Band bukoba ku lukoba gita ku gita nga kuyimba live butereevu ati Fangoni boss gwe mulaba gwe mubadde mulabira wali yavuddewo dda kati sawa ya bitongole kumwetanira kumuwa bwa ambassador ate si kumukozesa bukozesa kumuweera ddala ssente nze kirooto kyange njagala mu myaka 10 egiriddako nga nsobola okulaba alien nga alina we yagula yikaze ettaka 20 nga Nobat Events General Promoter yamusongerawo kibayita promoter with value addition yeah man